Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekira likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbabulire ku ddagala erigenda obbayamba naddala mu abeera biralabira nga ligenda bayamba mu abalina obuzibu obwo nga weerabiralabira. Ekintu kino kiri nnyo ku baana wamu n'abantu abakulu nga beerabira ddala bulungi nnyo, beerabira mu ngeri ey'enjawulo. Nsubira ekyo mutera kiraba ku bantu abakulu. Kakati eddagala lino ligenda bayamba mugezeeko okulaba nga mulikozesa ligenda kuba likuyamba ekizibu ekyo ky'olina eky'okwerabiralabira mu baana n'abantu abakulu. Kakati nkusaba ofune omulondo gwennyini nkusaba osooka ogusekule nga bw'obeera osobodde. Omulondo sooka ogusekule bulungi nnyo olabe nti gugonze, oguteeke mu seffuliya. Ofune rosemary bulungi nnyo naye omuteekeo mu seffuliya. Ofune n'ekifumufumu nakyo okiteeke mu seffuliya, obigatte wamu obitokose. Ebimala okujja tandika okubeera ng'onywako mpolampola. Ogenda kuba otereera gwalina ekizibu ekyo eky'okwerabiralabira. Omuto ajja kuba ateera bulungi nnyo, naawe omukulu ojja kuba otereera bulungi nnyo ekizibu ekyo eky'okubeera nga weerabiralabira. Ekyokwebira kigambo kibi nnyo nno. Abaana bo beerabira muneerabira ya mirundi mingi, beerabira ebyo bye basoma, beerabira asobola okwerabira ky'omutumye ku dduuka. Abaana beerabira nnyo omutuma ssukaali naleetamu omunnyo nga gwayogeddeyo ye nga gwajjukira gwe wamugambye. Ekyo kye bayita okwerabira. Abantu abakulu nabo beerabira mu ngeri yonna. Gwalina ekizibu ekyo ndowooza okimanyi engeri gye kibeeramu. Osobola okubeera ng'olina ky'obadde olina okukola mu kwegamba ng'owagambye ejja kukola ekintu kino mu ssaawa eziti, essaawa ne zituuka ne ziyitawo nga tokikoze, n'ogamba lina gye njagala okgenda ku tayimu bweti, tayimu n'etuuka nga togenzeeyo gy'obadde olina okugenda, ng'olina gw'oyagala okkubira essimu obudde n'obwerabira ne buyitawo. Kwegamba abantu abakulu balina nnyo ekintu ekyo eky'okubeera nga beerabira mu ngeri bw'etyo, n'abalala yeerabira w'atadde ekintu n'akinoonyeza ewalala. Ekyo kiva ku buzibu obw'okubeera nga beerabiralabira. Oli asobola okunoonya ekisumuluzo kyokka ng'essumuluzo akirina mu mpale ate n'akinoonyeza ewantu ye gy'asuubira gye yakitadde, kumbe ng'akitadde mu mpale ze. Kati n'olwekyo ky'olina okumanya nti obwo obulwadde weebuli nnyo bw'amaanyi abantu babulina, obwo bw'okwerabiralabira busumbuwa nnyo. N'olwekyo njegadde ne mbawe ku ddagala eryo lijja kuba libayamba, ligenda kuba libayamba, liyamba abato wamu n'abakulu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.